It happened to us that we have faced this situation today. I normally move with my brown bag that carries my medical, my medicine, my inhaler. As we are also sick as people. We move with our things in our bags. But Parliament withdrawing from the field, their vehicles on official duty, it is sad and it is something that we
Palamenti ebadde nnungi. Abakama emmotoka tesise tugiteekamu kuteesi kale mukwano gyebali mubaka muliko
yet our business as a class in town, they are not getting customers. People are using alternative routes. So what should we do? We are paying rent, we are paying service taxes. We need something has to be. And we get to fix these roads in Kampala. So we are not going to keep quiet until these roads get to be fixed. That's why we are here. Lord. Accountable for that, and that's the reason we want to push for that deadline now not to be shifted again. By 15th Feb
We want to see excavators, rather graders here. We want to see civil works going on, and we are going to make sure that happens. We thank you very much. Bungi leero tulambudde enguudo gye bujja tugenda kulambula amalwaliro nago bannayuganda balabe nti ebintu bino bye tubyogerako bya ddala. Tujja lambula amalwaliro, tujja lambula amasomero n'ebintu ebirala, ensonga za service delivery bwe buvunaanyizibwa bwange nga leader opposition okuteeka gavumenti ku nninga etteeka ligamba to keep government in check. Tujja lemerako ku nsonga zino. Kale tugende wali Not allow this kind of insanity. We are members of parliament. It wasn't irregular and illegal, and we cannot allow it. So we need an explanation. Where is my bag? I need to know where has my bag been taken. Let it not never happen again. Eh? We went officially kubanga twatambudde na motoka za parliament kyekyatujje wano kusa kutandika kutwala bintu byaffe kutandika kutwala motoka za parliament and how nga bazikola mu bwangu ddala kubanga abantu baffe basaana okutambulira ku nguudo ennungi. Kampala yesinga okuwa omusolo omungi. Ensonga y'okukola enguudo mu Kampala nsonga nkulu nnyo kubanga ffe tax base ya Uganda twagala enguudo zaffe zikolebwe abantu tusobola okutambula obulungi mu Kampala yaffe. Amanya mbeera ze Zaki Mawula Eke Taranamuli meya w'Erubaga. Omwalo ogwo olabe bannansi embeera gye bayitamu, nsuubira kyekiseera ne bannansi okweteekamu okulabisa gavumenti eno nti nabo beetaaga services kubanga bawa omusolo. Bakontractor babanga bazidduseeko naye baba bazidduseeko mu butuufu kitegeeza nti zibadde zibbibwa bubbibwa sente zirina okuwa contractor abantu tebazibawa. So tusaba abantu bonna batukolere wamu tugenda kulaba nga tufuna enguudo ennungi mu Kampala.